kwenda kyalisi mwebale kutusupportinga ate mwebale kwenda kyalo kino ekyena Misambya kubanga mwenda goberera ebizibu by'ekyalo kyena Misambya mwebale ino mwebalire irala banyama ne bassebo abantu mukisa guno okwebaza abakulembeze b'eddiini n'abakulembeze abali wano okuba nti nno mukkiriza abaana bano aba people power abawagira obuwagizi ne bakuma empisa aba people power mwebale nnyo okuma empisa mwebale nnyo mwebalira people power mu kiseera kino nja kuyita ow'ekitiibwa omwogezi ssebo spokesperson waffe ow'ekisinde kya people power ow'ekitiibwa Ssenyonyi owerekerweko omukulu Kidandala Sulaiman owerekerweko Meya Serunjogi ow'eddembe ow'ekawempe owerekerweko omukyala Naggwano Stella Nyanzi mujje mubatule ebigambo naye temulekayo na kimu guno bwekali omukyabule kati naye ali mu kulwana mu kiseera ki mwebale nnyo mwebalire ddala lutalo nga luwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya people power asebule banyabo basebule banyabo erinnya n'eddoboozi Joel Ssenyonyi omwogezi wa people power banaye tukakane mukaawo nja kusooka okwebaza bakitaffe mu ddiini bakitaffe mu Katonda mwebale kutukubagiza nakwasaganya mukolo gwaffe guno bannaffe kitalo kitalo ddala ekya munnaffe mutyabule tuusa okulamusa era okusaasira okuvaayo omukulembeze waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe mumanyiga Bobi Wine Honorable Kyagulanyi bannaffe aba informal sector bannaffe aba boda bannaffe banneekolera gyange abasaamu nnyo ekitiibwa abaagala nnyo kubanga mwati naye yatandikira muzigeto ng'asala enviiri nga kondakita wa takisi n'ebirala so omulabanga akwatagana nnyo ne bannaffe bano abaalaba gye yava era nga kyagezaako obateekamu nti tulina ffenna okukola ekisoboka okwenunula waliwo omukulu baŋŋambyeko nti bamuyitaani naye bamuyita mutyabule nani Naluswa omukulu Naluswa simulabawo wano yavuddewo dda omukulu Naluswa yazze wano n'agamba nti mutyabule yabadde mu bino by'okwerekerawo n'Obutagulanyi Ssentamu n'abiyita akavuyombe birina okulekeraawo bannaffe bakulu baffe Honorable Kingi kirungi naawe oli wano mulina okukitegeera era nasanyuse nnyo bwe nalabye omukulu Ndooza Egunduba yagambye nti mutyabule ono yafudde nga alwanirira ggwanga lye ekyo kituufu nnyo ddala Mwaye Museveni ne banne Honorable Kingi wali ng'okyali muto bakwata emmundu bo bagenda mu nsiko kuba abantu masasi ne batta abantu bwe batyo batwala obuyinza aba people power tuli banjawulo era njagala bategeeza omukulu Honorable Kingi banno abali mu NRM bagambe okuwagira Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine si musango mutyabula okuvaayo n'agamba nze sijja kukwata mundu gamba Museveni obaakola sijja kutta bantu naye njagala kulaga buwagizi bwange eri Bobi Wine bannaye si musango okuleeta emmotoka y'amagye okumutomera n'emutta si musango ssebo era ne bannaffe abali abatwala eggwanga lyattu bannayuganda balina okwegazaanyiza mu nsi yaabwe oli okuvaayo n'agamba nti ono gwe njagala okuwagira gwe n'osalawo n'ogamba nti okuwagira Bobi Wine musango katukutte Rita Nabukenya nabe omukulembeze omwo omuvubuka ayambadde esaati eriko Rita Nabukenya bwe batyo bamutta yasindika Omamwa Arua naye bamutta lwa kuwagira Bobi Wine
Fe aba people power bakulu baffe njagala bategeeza munnaye ffe tuli bampisa ffe tuli bavubuka abaagala ennyo eggwanga lyattu abaagala enkyukakyuka ey'emirembe naye tugamba bannaffe abali mu security poliisi ab'amagye n'abalala ate nno mwattu temutusindiikiriza nnyo kubanga ennyindo bw'oginyigiriza ennyo netuuka ekiseera ate nejja omusaayi bano abavubuka abavaayo ne bagamba nti baagala nkyukakyuka kubanga mutyabule ye okuvaayo n'agamba nti yegwanyiza nkyukakyuka kwe kugamba nti ajja kubagirawo nno bwe Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ng'alaba embeera gy'alimu nga mbi. Uganda ebitundu eby'eggwanga ebisinga abantu baavu naye ate mwattu bw'ogyenda e Busoga ate n'olabira ddala nti abantu baavu. Kati wavaayo ne bagamba nti naffe obwavu tubukooye twagala nkyukakyuka ogwo kuba musango bannaffe. Abasoga abali eno mulina ebikajjo ebbeeyi ya sukaali eri e Kampala n'awalala yeeyongera waggulu naye ate ebbeeyi y'ebikajjo yeeyongera kukaka wansi. Kati omusoga bw'avaayo n'agamba nti nange neegwanyiza nkyukakyuka asobole okubeera obulungi ogwo bannaffe kubeera musango. Ensonga mutyabule gyafudde alimu ffenna gye tuliko. Mutyabule oyo teyakutte ejjinja n'akasukira muntu yenna. Manyi wali abagenda ne bavaayo ne bagamba people power bayaaye naki kati sooka oleke eyabuze booda ye n'awuubira mwami Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'oli akuba amasasi tiya gaasi ne babalinnya ne bafa. Omukozi w'effujjo y'ani? Bakulu baffe Honorable Kiyingi n'abalala ffe twagala tutereeza eggwanga lino ate bwe tunaatwala obuyinza kubanga mwattu tugenda butwala. Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenda kufuuka pulezidenti waffe n'omuwosebo. Naye njagala okukampatinga ssebo, njagala n'okukakasa tuba tugenda kuba banjawulo. Tetugenda batulugunyanga mwe mukoze, tetujja babonyabonya. Twagala tutereeze Uganda yattu eno, buli munnayuganda agiganyulwemu, buli munnayuganda yeegazanyize mu nsi ye. Kyetuliko ssebo kyetwagala. Twongera okubagiza famire ya munnaffe Mutyabule, kitalo nnyo okufiirwa omuvubuka ow'embavu ng'ono. Abadde mukozi, abadde musajja mutetenkanya myaka gye mito ng'atandise famire ye, atandise okwezimba mpola mpola. Abono be muyita abayaaye, bemugamba nti awo no muyaaye musajja mukozi. Ono ye ajja kukola ekisoboka n'avuga kabooda n'ayiyayiya nakinaki, ono mujja muyita omuyaaye. Naye bali ababba ssente z'omuwi w'omusolo kute mbayita bayaaye. Basajja mwe mujooga mweddeko. Famire y'omugenzi tugisaasira kubanga bwe mbadde mbagamba nti Mutyabule abadde musajja mukozi, abadde musajja ayagala ennyo ensi ye nga yeezimba ye nga ye ng'omuntu ne famire ye, naye ng'ayagala eggwanga likyuke. Kwe kuvaayo neegatta ku kisinde kya people power ekyegwanyiza enkyukakyuka. Tubasaasira nnyo bannaffe ab'e Busoga. Omanyi tuze nga mu bikolwa bye tukola ffe nga people power nga tutalaaga eggwanga, tubuusa bannayuganda tubategeeza ensonga ze tuliko, naye nga poliisi yekola kinene nnyo okugezaako tusoomooza nga batta abantu baffe, babalinnya n'emmotoka zaabwe, babakuba amasasi. Kye nasookeddeko wali nga ŋŋamba nti ffe tuli baddembe, tuli bakwasisa mpola, twagala kyukakyuka ey'emirembe. Naye bannange ennyindo bw'oginyiigiriza ennyo etuuka ekiseera nejja omusaayi si bwe kiri. Bannaffe abali mu poliisi n'ab'amagye kuno kulabula tetujja basaba, tubalabula nga tubagamba nti mweddeko. Naye balage kuteekayo lwasiwaasi batumalako emirembe. Ezo yunifoomu ze mwambala ffe abazigula, tiyagaasi ge mutukuba ffe abamugula, amasasi ge mutukuba ffe abagagula. Mwami Museveni entebe gy'alimu ffe abakisasulira, emmotoka ze bazitomeza ffe abazigula. Lwaki mwagala otubonyaabonye tutanga mukozesa ssente ezaffe? Kati awo tugamba nti ssente zaffe bazikozesa bubi, katubejjeyo
fetubiyingire ebifo bino twale eggwanga lyattu mu maaso banaye tuba twogedde bubi nedda muzeeyi wangala emyaka gyo gyonna twogera opasaasira era n'omukulu ono Kyagulanyi yeyogera opasaasira nga famire ng'ekika ng'abasoga twebaza bannaffe abakulembeze baffe aba People Power bendo ly'ekitundu kino busoga bakoordinators baffe abakoze ekisoboka kyonna omanyi ffe mu People Power tukolagana nga tiimu nti oluusi mwattu Kyagulanyi ayinza obutakwata mu nsawo ze kubanga azikwatamu ensawo n'ekalirira ennaku zino temukyamukkiriza kuyimba yakolanga akasente ke takyayimba naye ffe twebeereramu ffe kyekyo kye tugamba so abali wano bakoordinators baffe bannaffe abali mu diaspora baani buli omu n'akwatayo kakoze People Power neerabika nga ekoze omulimu bwe guti abakulembeze mu People Power ku lwange ng'omwogezi ku lw'omukulembeze waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu tubeebaza mwekubire ku bugalo era nga tubasaba nti omutima ogwo tugende mu maaso nagwo ffe tugamba nti Uganda bwe lubanga lubimbi buli omu akwate enkumbi afune wakabala